ate bannaffe abatusooka bamaye nti bo baanywa bibaanywa twaddako era kiba kya bbeeri emukkiriza yenna okujjukira bujikizi okufa nga tuvuddeyo eyo tuli ku musomo gwaffe bwe twatandika oba mwezi gumu oba situkira bulungi naye tulina tuli ku musomo gwaffe okulu nnyo empangala y'abasalafu salihin empangala y'abasalafu salihin mu kusooka bannange tebantegeera mu kusooka abali ku manhaji ya salafu salihin abagezaako okukubira manhaji tebantegeera mu ggwanga era bangi banvuma bingi bawogera bingi awo ne alhamdulillah batandise okuntegeera tutambula fenna kati akumawulire malungi okusooka kyali kizibu nga wali ngaali kubi naye kati alhamdulillah tukwatagana nga nze ekikulu nsinziira kuki ensomesa y'abawalimu ku kituuti emisho lyange ninagirako hatta al'an tukyali ku nsumu tetukyawona topiki era tuko siyina kukukyusa wali yakufisimu neseka toyinza somesa kuzira abakukubira kati nemugambowaayo bwegisomesa na somesa kuswala amazima swala teyandibadde ntuufu oba nungi nga wali mutuyinamu obuntuntu okwekakkanya okwevuma ku muzindalo abantu bangi bakwagala kwetalo ntubakubira esimu nga ya fitina funya amasimu mangi bamuwali banjawulo naye nga fitina naye muganda wange yenna ali ngaayagaliriza okusira bwe uganda bulungi nga muwalimu yeetereeze tubiri wamu khilaafu eno ikhtilaafu masail tegalina kutwawula imam malik imam shafii yagamba muhammad idris ashafii yagamba abu musa kubanga yali abu musa ono imam shafii bali balina enjawukana zaabwe masaati nga bwaleeta ekigambo nga tebakwatagana ne imam shafii nina kugamba etomaayi abu musa kisoboka fenna obutakwatagana kyabulijjo mu masaati naye nebikibanga tuganye okukwatagana nga kigaanye tusigaze omukwano wa inikhtalafna yete tufunye enjawukana mu masaali emikono gidda wano oba giddawa omufuna ikhilaafu temufunye enkwatagana mu masala tukkiriza omukwano kugenda hatta mutakaseera nga togala kubuza sheekhe togala mulabako okuvira n'okukafuwaza n'okuwa alqaabu enfu enkyamu emisomo tulina mingi naye bakinemedde kugunu kubanga munene yakugulu nnyo eri fenna basalafu salihin betwezibaako ziri ku manhaji ya salafu asalihin saba allah subhanahu wataala fenna atumiza ku manhaji allahumma amin naye enkula yaabwe yali yanjawulo ennyo saba kuyaffe yawano uganda nga imam malik yasomesa imam shafii naye imam shafii akyali imam malik madina sheikhe wamaa dhalika bayina khilaafu nene mumasani naye kati wange ono nafuna entegerayi kati fanagana neyange sulaiman tuba tufuse aju tufuse bati babalabe ekyali kituufu ino diini sijaffe olaba nti basahaba ridwanullahi alaihim ajmain hadisi zokaka zabasomwanga nnyo nga tebazitegeera nga hadithi ejja naye nga basahaba bafunamu obutakwatana yategeeza tiwa ebagamba hadithi entuufu nti waani basirise la yusalliyanna ahadukum العصر وبقى محمد صلى الله عليه وسلم وحديثي وليو وحالي ينتم كتبك صلى الله عليه وسلم
egamba wasahaba ridwanullahi alaihim ajmain yabasindika mu kifo bwe yabasindika n'abagamba nti tekabatanda ne musalira asiri illa nga mutuseeri mulina osalira eriki asiri asiri ino jibwa kiri eryo kati basahaba ne batambula ne bagenda jukira byombaga hadithi kati bweti katunda entegeera y'abasahaba ku hadithi abaga ne bagenda waliyo baadu minhum qawmun mu basahaba yagamba nti asiri yetuuze tusalirwa asiri kuziki mpaka yagambye tusalire eri onagamba obudde butuuze tukoleki inna salata kanat ala lmuminina kitaba basahaba nebagamba abagamba nti zisiiza jibira mubaka muhammadu sallallahu alaihi sigira sayama yagambye tusalire eri abamu nebasalirawo abalala nebasalire eri nga batuuse kati kudda nebanyumya embuuzi kabwe yali omubaka muhammadu sallallahu alaihi wasallam negamba ya rasulallah kituufu tubale tugenda netufunye obutakkanya mu hadithi watugambye tulina kusalira eri gyewatusindize si mukulu solat al asr naye bazinyo tebatuuse nalumu والصحابة أقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم بالكم بالنجم بعد ومن أولاد يعني سكسي يقولوا إن بيجامل بقى بيجامل هو يأتي تبابيلا ليه بافلو تبقى محلي يجا أغاني في أبانين يبان يقول ولا نيوني بقى ألف لي بعد قرون ويسيو إبسان البيت lwashirifu olugala mu masali bali babaawa tusalire asuli wano watugere salire niwavayo qali waliyo qawlu avayo ahli sunna waljamaa igamba nti man ijtahada fa asada falahu ajran wa man ijtahada fa khata falahu ajru kweyo hadithi eyo gyemanyumizaako kiswako waliwo abasalira mu kkubo abandi basalirire nga batuuse awo ennyini bajjawo ekigambo kinene nti yenna man ijtahada yenna ateekamu amaanyi hadithi nofuna hadithi nogezaako ginyoka mu mutwe bulungi nogezaako oteekawo embeera eri kasita okuteeba nofuna nga kyokoze ekituufu ofuna bimeka ajirani empeera za byonna ebiri kasobola bajjawo ekintu nga kikutabudde naye nga hadi nga tekiri mu biri ebibuzaabuza birebajja mu hadithi inna alhalala bayin wa inna alharamu bayin nga tisi biri mushtabihat naye ngaekintu kize ibada nogamba wakati nkuleki bintu bibiri bizze nokusala okutekunatuuka kutuusi tuli awo uli mu nsi ezo tutamalira kumanya tewali bayinza kubuuza nogamba wazze kansaale nekakutanda nosalira ku kadde kali kennyini allah yakolaki kyeyakugamba mu quran alkarim ofuna bimeka ofuna ijtihad laavu eyo nokuteekamu amaanyi embeera esooka eyokubiri nokukola ekikola ekyo ekyokusala mu budde bwakyo kati nekikutanda nga kyosadde tugisadde mubudde gasibweko naye ngaokikoze kirungi khayr aswala ofuna ajiri embeera etya emu eyaswala era tolina basi entegerayo neyange byanjamu masale wallahi nzokolekera hadithi olaba nti naye nga ntegera yange endala olwotegera kirala ate sikyateeka okutegera nekyange Sulaimaani sikyateeka kubanga allah yatuwa emitwe gyanjawulo n'amagezi ganjawulo amadhalibu gali ameka ana ali ibn Shafi, Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifa ne Imam Malik
naye nga bantu balina emitwe gyanjawulo ate bategera ilmu. Kati omuntu bwabanga mwawukanye mutegeera musigaze omukwano wain ikhtalafna. Imam Shafii abantu bali agamba nti naye okubanga tulina enjawukana mu masai tusigaze omukwano. Salaamu ya munno kimudde tula salaamu liman arafta waman lam taarif. Yedde mumanyi nti wewa nakaseko muwi salaamu waman lam taarif tadde tali mu kitabo kyeri nakaseko naye nga musiraamu noologiraba muwi salaamu. Akulooza kavuddebwako khilaafu eyo naye twewalenga nnyo okugula buduuki nga siyampisa. Kasazo nebaza kwali nkwatalesa okutereera alhamdulillah sikyalabayo ng'oli avuma munne kati kumekufu era tukyebaliza ekyo bwe walimu saba Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire era batwalyawo. Allahumma Ahnaf bin Qais yali musajja mumanyi ate munene muyigimu, naye yali alina sifaati bbiri, al-anaa wal-ilm. Yali mukwatambula era ebyo sifa eziwera ddala wa alimu yenna anaasoma irimu alina okuba nga mukwatambula. Ebintu birabye bijja ebintu alina okubikwata bulungi ate nga mpola. Kati lumu omwami oyo mulongoofu wajja omusajja omubi mwolefu namugamba nti bw'oba lain qulta li kalima latasma'anna 'ashara minni. Lain qulta li kalima latasma'anna 'ashara minni. Yagamba Ahnaf bin Qais nti owaali musajja gwe nga mmanyi musajja sayina buzibu, musajja mukaka, nti owaali gezaako oŋŋambe ekigambo ekyo kimu zegenda kuddiza ebigambo 10. Gezaako oŋŋambe ekigambo ekyo kimu zegenda kuddiza ebigambo 10. Omuntu bw'atyo ayagala otabo, ayagala kulaba biki ebikuvaamu. Kati ebyali kikuwa mu Uganda awali Sheikh ayinza okubeerawo ekigambo ng'ayagala omuddize akuba 10. Naye kati namuddamu namugamba yagamba lain qulta li 10 lam tasma' minni ahad aw kalima. Bw'onsabye okuwa ekigambo kimu ompe ebigambo bimeka 10, naye nze lain qulta li 10 ne bwekuba nti ogenda kumpa ebigambo 10 kati n'onvuma ebigambo 10 lam tasma' minni shay'a, togenda kuwulira kintu kyonna ekivaamu. Oyo sheikh omutuufu, omuwalimu omutuufu, bakuwa 10 talina kufuna n'ekyo. Wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama. Omukuyakuya bw'aba ngazze n'akuvuma qalu salama, omukkiriza yenna amwangula mu mirembe. Kiri haramu okuvuma omuntu yadde azira avuma Allah. Olina mbeeri navuma Allah ne mubaka we sallallahu alaihi wasallam, tokkirizibwa okumwangula ebigambo eby'okumuvuma. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Omuntu bw'aba ngazze ng'aze kukuvuma kukamukanya mwangule mirembe. Hakadha abakkiriza bwe tubakola ki? Balina okuwangaala. Era balina ebitiibwa bakutira nnyo okulaba nga abawalimu baffe tubaagale. Tunabaagala bajja kwekiriza. Sinabagamba abawalimu tebalina kye babaagaza n'ekya okuggyako mu baagala.
nga bwe yagamba Umar ibn Abdul Aziz mu bigambo ebirungi gaba in istata'ta fakun 'aliman fa in lam tastati' fakun muta'alliman fa in lam tastati' fakun muhibba fa in lam tastati' fala tubghidhu. Oba osobodde mulamu gwo gezaako onyogala bakufusa alimu osome ilimu oba eri mukenkufu mu ilimu oba hadith ng'olikakaiza mu hadith ebikwatagana ne hadith bakwebuzaamu bweba fiqihi ng'oli w'amaanyi muki oba osobodde naye bwe kiba tekisobose fakun muta'allima beera olwo anoonya ilimu nitonotono muzidarasa atayafaamu dabuze nakaseke omulaba gyali eri masaka nga gyali aldina gyali n'akatabo kerekala beero fain lam tastati' oba tosobodde kuba oyo bakuli bize oli bize ne bizinesi zo fakun muhibba bashekhe baakale mwakazi ne ilimu gyakati oba tosobodde kwagala ilimu n'abamanyi fala tubghidhum tobanyigiranga tobakakanyanga tobavumanga oba shekhe omukoye wesirika wesonyiwa. Imam Shafi'i yagambye nti ra'aytu al-'ilma sahibuhu karim, tinalaba ilmu eno nanyirimu shekhe yenna nga wakitiibwa waladatuhu abaabu liamu yadde yazaalibwa famire ng'ajabu nga yawansi naye ng'atera okukwata ilmu boti obufuzi wa bbeeyi ku duniya ne qiyama. Fanye okulaba nga shekhe okuwa ekitiibwa kuba tosobodde kuwa ekitiibwa kubeera shekhe. Kisembayo ddala tuddeyo yauli jalla jalaaluhu tusiyeeko awo biraali awo ebwayise nojugane bashekhe bange abakadde babeshekhe sinaani awo wayise emyaka hafidhahullah taala ekyo togedde bira bulungi naye mu byo saabisi gyeno walimu nga bava ewali ati ziriwe kaseese ebwera wali banyangasaka balala simanyibwa wallahi mu byalo abantu bali mumirimu kyokka batusindika eno kampala tunonye ilimu tudde tubasomese netuli eno tuli mu kibuga twesibeno mu kibuga buli shekhe yenna yamala okusoma babiremu nga wamukyalo yava mukyalo kikadde addeyo asomese abasiramu abo tubakulako bulyaza amaanyi kati wano basheefu bangi uganda mukampala mukibuga era zentamu ezirimu wano waliwo competition yamaanyi walimu buli sheekhe avaayo balina omusaani bakuwata ennyungu olukokola lwaki anti bashekhe bangi kubishulinire mugende kuli mu byalo ekaseese ebwira musomese obusiramu dani okubeera wano wano erimu masdaru lilmu eri wano idan emesagi tozigenda kutuuka bulungi eri bashiruf abamala okusoma badde mu byalo basomese abantu yauli jalla jalaalu badde nsaba obudde bwatugwendeyo inshallah wiki ejja tujja kutambula mu lusuku lwaffe wekyo wiki gyentegese inshallah taala sirina kibakulira naye natandika wiki ejja era nga tuli ku manhaji n'entambula y'abasalafu salihin bi'amrihi jalla jalaalu. Saba Allah subhanahu wa taala akkirize omulimu guno abali tusoma ekiro Sheikh Muhammad Muyumba Katani yakomyewo tetulalusoza zikomyewo emisana baada asri ekiro Sheikh yakomye Makka. Saba Allah subhanahu wa taala atuwe bulungi atuwe elimu nga ayina manufaa twajisanaegamyoka Allah akuwe ilmu akuwe nefahamu kubanga hadithi yajja yagamba nti Allah subhanahu wa taala waba yagadde omuntu yufaqihuhu fi ddin Allah wabawagadde yufaqihuhu fi ddin
tusaanira okutegeera eddiini. Yagamba yufaqihu min alfiqhi walfiqhi lughatan, mwasoma huwa alfahmu, okutegeera. Allah wakwagadde akuwa entegeera so si bitabo ebingi. Banja balina ebitabo nga bingi naye balinamba kumutama naye kutwalo gajiine wano ebitabo nga wabayina ebitabo naye nga atakasiza umma wabula nze n'atambula mutabuzi nayagula abantu ku ilimi Allah kyakuwadde osaba nnyo Allah nakuwa fahamu. Waliwo abantu bo beetisa ebitabo n'ebitiibwa nga baasoma esawudiwa naye nga wallahi tebalina fahamu, tebalina tebabitegeera, balina hifidh tebalina fahamu. Osaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akuwe fahamu mu ilimu yo. Walilmu huwa ddiini, ilimu eno yeddiini. Okulaba ng'osusulamu ani bwensomako eddiini obaga ilimu yeddiini noonya ani bwensomako ki eddiini. Bal yufaqihuhu fi ddiin yani yufaqihuhu fi lilm. Allah balabadde omuntu we amuwa okutegeera eddiini. Eddiini kyeki alilmu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okutegeera fenna. Allahumma amin. Era tusabire bannaffe abali abasemba bannaffe abali mu bukulembeze kati etimu yaffe n'abalamuzi tubasabire nnyo nnyo ekyo kibakola ekyo otandika okukola kino ebirimu byabe busiraamu ebyambe busiraamu kamulagana ba'dukum ba'd kizibu nnyo kyekyasuula Umayya Banu Umayya kyasuula Banu Umayya. Abasoma taarikhi bulungi Banu Umayya bali basajja bamaanyi nga kaseera ako Musta'sim nga waali nga yafuga nga etandise okufa egenda kuggwawo. Waliyo omu sheekhe mu biseera ebyo yatandika okukola olugambo nga bomulabe kiwaali musajja wali mukwebaganyangosale fenna tutandika okulwayo ebyama byaffe obugendeefu basheekhe baffe tusuula ddiini n'obulemesebwa obusiramu. Saba Allah subhanahu